Novena ebusasizibwa Katonda obutakoma. Yezu yakisaba nti olunaku olukulu olw'obusasizibwa Katonda lukulemberwenga novena y'obusasizibwa Katonda eneetandikanga Lwokutaano olutukuvu. Yawa Faustina omutuukirivu ekyetaago ekisabibwa buli lunaku. Faustina omutuukirivu mu kitabo kye yawandiikangamu buli lunaku yagamba nti buli lunaku lwa novena ojjanga kundeetera ekibinja ky'emyoyo egy'enjawulo oginnyike mu nnyanja y'obusaasizi bwange. Buli lunaku ojjanga kusaba Kitange nga weesigama ku maanyi g'okubonaabona kwange, awe emyoyo egyo enneema. Mu novena enkulu ekulembera Sande ey'obusaasizi bwa Katonda, okusoma Sappuli ey'obusaasizi bwa Katonda kusaanye kube kimu ku bikolebwa mu novena eno buli lunaku olw'ebyetaago ebisabibwa ku lunaku olwo. Era kirungi ogatteko n'amatendo g'obusaasizi bwa Katonda. Olunaku olusooka. Linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Olwaleero ndeetera abatonde bonna naddala aboonoonyi obannyike mu nnyanja y'obusaasizi bwange. Mu ngeri eno ebyo kunkubagiza mu nnaku yange empitirivu ennyo okufiirwa emyoyo gye nsulamu. Ayi Yezu asingira ddala okuba omusaasizi mu kikula kyo kyennyini, atukwatirwa ekisa n'otusonyiwa. Totunuulira bibi byaffe, naye tunuulira obwesige bwaffe bwe tussa mu bulungi bwo obutakoma. Twanirize ffenna mu mutima gwo ogusingira ddala okuba omusaasizi, era totulekanga kugweyawulako. Kino tukikusaba nga tuyita mu kwagala okugatta ku Katonda Kitaffe ne Mwoyo Mutuukirivu. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tunuuliza ekisa abatonde bonna, naddala aboonoonyi abataliiko bwe bali, bonna ababikkiddwa mu mutima gwa Yezu ogusingira ddala okuba omusaasizi. Olw'okubeera okubonaabona kwe okuyitirivu ennyo, tulage obusaasizi bwo, tulyoke tutendereze obuyinza obutakoma obw'obusaasizi obwo emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Yezu waffa, n'ensi y'obulamu n'efumbuka okugasa emyoyo, n'ennyanja y'obusaasizi neggulirwawo ensi yonna.
Ayi oluzzi lw'obulamu, ekisa kya Katonda ekitakoma, wambaatira ensi yonna weemaliremu ddala, otuwunduguleko ebirungi byo. Ayi omusaayi n'amazzi ebyafumbukuka nga biva mu mutima gwa Yezu ng'ensulo mu tubiri obusaasizi nkwesiga emirundi 3. Ayi omusaayi n'amazzi ebyafumbukuka nga biva mu mutima gwa Yezu ng'ensulo omutubiri obusaasizi nkwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi ebyafumbukuka nga biva mu mutima gwa Yezu ng'ensulo omutubiri obusaasizi nkwesiga. Ku mpeka 3 eza Mirembe Maria esooka, tusomako emu Kitaffe ali mu ggulu, Mirembe Maria emu, neezikiza Katonda omulundi gumu gumu. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya littiibwa, obwakabaka bw'obuggye, byagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Oba omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu na Katonda, otusaabire ffe aboonoonyi, kankana mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Nzikiriza Katonda Patri, omuyizi wa buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yezu Kristo omwana ali omu yekka, ye Mukama waffe, yali mu lubuto ku bw'Omwoyo Omutuukirivu, n'azaalibwa Bikira Maria, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe, olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, atudde ku ddyo ogwa Katonda Patri omuyizi wa buli kantu, alidda okulamula abantu abalamu n'abafu, obwakabaka bwe tebuliggwaawo. Nzikiriza Mwoyo Omutuukirivu n'Eklezia Katolika Omutukuvu, n'okussa ekimu kw'abatuukirivu, n'ekisonyiwo eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Ku mpeke eya Kitaffe ali mu ggulu, tusomawo essaala eno. Ayi Kitaffe ataggwaawo, nkuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwakatonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe Yezu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe era n'eby'ensi yonna. Ku Mirembe Maria 10, empeka ezo ze tusomerako Mirembe Maria 10, tusomerako essaala eno, era naye tugisoma mirundi egyo gyennyini. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yezu, olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo,
tukuweereza omubiri n'omusaayi omwoyo n'obwakatonda bw'omwana omwagalwa ennyo mukama yezu kristo okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo okwa yezu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo okwa yezu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo okwa yezu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo okwa yezu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo okwa yezu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo okwa yezu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo okwa yezu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo okwa yezu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo okwa yezu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo okwa yezu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna ayi kitaffe ataggwaawo tukuweereza omubiri n'omusaayi omwoyo n'obwakatonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo mukama waffe yezu kristo okuddaabiriza olw'ebibi byaffe wamu n'ebibi by'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo okwa yezu tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo okwa yezu tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo okwa yezu tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo okwa yezu tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo okwa yezu tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo okwa yezu tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo okwa yezu tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo okwa yezu tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo okwa yezu tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo okwa yezu tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna ayi kitaffe ataggwaawo tukuweereza omubiri n'omusaayi omwoyo n'obwakatonda by'omwana wo omwagalwa ennyo mukama waffe yezu kristo okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo okwa yezu tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo okwa yezu tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo okwa yezu tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo okwa yezu tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo okwa yezu tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo okwa yezu tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo okwa yezu tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo okwa yezu tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo okwa yezu tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo okwa yezu tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna ayi kitaffe ataggwaawo tukuweereza omubiri n'omusaayi omwoyo n'obwakatonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo mukama waffe yezu kristo okuddaabiriza olw'ebibi byaffe wamu n'eby'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo okwa yezu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo okwa yezu tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo okwa yezu tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna
olw'okubeera kubonaabona okuyita erinnya kwa Yezu kwetula ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera kubonaabona okuyita erinnya kwa Yezu tukatula ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyita erinnya kwa Yezu tukwatula ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyita erinnya kwa Yezu tukwatula ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyita erinnya kwa Yezu tukwatula ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyita erinnya kwa Yezu tukwatula ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyita erinnya kwa Yezu tukwatula ekisa awamu n'ensi yonna. Ng'omaliriza osoma Ayi Katonda, osoma essaala eno emirundi 3. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi nannyini buyinza omutuukirivu, ayi ggwe ataggwaawo omutuukirivu, tukwatula ekisa otusaasire wamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi nannyini buyinza omutuukirivu, ayi ggwe ataggwaawo omutuukirivu, tukwatula ekisa otusaasire wamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi nannyini buyinza omutuukirivu, ayi ggwe ataggwaawo omutuukirivu, tukwatula ekisa otusaasire wamu n'ensi yonna. Yezu nkwesiga, Yezu nkwesiga, Yezu nkwesiga. Amiina. Amatendo ag'obusaasizi bwa Katonda obutakoma. Okwagala kwa Katonda kimuli, obusaasizi kye kibala. Buli muntu abuusabuusa asome ebyamagero by'obusaasizi bwa Katonda alyoke akkirize. Obusaasizi bwa Katonda obukulukuta nga buva mu kitiibwa kya Katonda Kitaffe nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda ekyamagero kya Katonda ekitakoma nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda ekyamagero ekitategeerekeka nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda ensulo efumbukuka okuva mu kyamagero kya Trinita omutuukirivu ennyo nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda ekyamagero ekitategeerekeka magezi g'abantu oba bamalayika nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda oluzzi omutuviira obulamu bwonna n'essanyu nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obulungi okusinga eggulu nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda ensibuko y'ebyewuunyo n'ebyewuunyizibwa nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obubugiriza ensi yonna nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obukkirira ku nsi mu kigambo eyeefuula omuntu nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obukulukuta okuva mu kiwundu ekiggule ky'omutima gwa Yezu nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obutuviira mu mutima gwa Yezu naddala aboonoonyi nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda ekyamagero ekirabikira mu kussaawo ositiya entukuvu nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obulabikira mu kutandikawo ekereziya omutukuvu nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda mu sakalamento ettukuvu ery'abatisimu nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obutufuula abatuufu
nga tuyita mu Yesu Kristo nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obubeera bwaffe, obulamu bwaffe bwonna nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obutuwambaatira naddala mu kaseera ak'okufa nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obutuwa obulamu obutaggwaawo nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obubeera naffe mu buli kaseera k'obulamu bwaffe nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obutuwonya omuliro ogutazikira nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda mu kukyusa aboonoonyi abakakanyavu nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obwewuunyizibwa bwa malayika obutategeerekeka batuukirivu nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obujjudde mu byewuunyo bya Katonda byonna nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obutusitula ne tuva mu bunaku bwaffe bwonna nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda ensibuko y'essanyu n'okujegenya kwaffe nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obutusobozesa okubaawo ne tutazikirira kuggwaawo nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obuzingiramu emirimu gyonna Katonda gy'akola nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda engule y'emirimu gya Katonda gyonna nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda ffenna mwe tunnyikibwa nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda okuweerera okuwoomerevu okw'emitima egikaluubiriziddwa nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda essuubi lyokka ery'emitima egiterebuse nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda ekiwummulo ky'emitima n'emirembe awatali kutya nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda okusanyuka kw'emyoyo emitukuvu nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obuzzaamu essuubi mu abo beriweddemu nkwesiga. Twegayirire. Ayi Katonda ataggwaawo, ng'obusaasizi obutakoma era enkuluze y'okukubagiza okutaliiko kkomo, tunuuliza ekisa era oyongere obusaasizi bwo mu ffe mu budde obuzibu, tuleme kuggwaamu maanyi era tuleme kuterebuka, wabula n'obumalirivu obungi tusobole okwesanga bulijjo mu ekyo gwe ky'oyagala ekitukuvu, ekyo nga kwe kwagala era bwe busaasizi bwennyini. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe, Kabaka w'obusaasizi, oyo ng'ali wamu naawe ne Mwoyo Mutuukirivu atulaga obusaasizi emirembe n'emirembe. Amiina. Linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Yesu sigala naffe obudde bwonna. Linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Owooluganda, wewala okwekumira ku mukutu Mary Victor Catholic Collections YouTube channel. Kindly subscribe. Osayibwa n'obuwombeefu